Abatuuze b'ennaakula bagudde ensisa omuvubuka ategeerekeseka Nobert Bwabuse ku kizimbe n'agwa wansi olw'ebigambibwa nti si wa kugenda bweru okuba ekyeyo olwaseneza obukadde 14 yawa kampuni emutwale kyokka n'emwefuulira. Superive by'omusajja omaze omubba kalira n'agwa wansi naye poliisi n'essawa eno tenavaayo. Balya sente zeyo waggulu abasuperive tebamanyi okubba wano abantu. Yalisanyalaza emirimu mu kitundu ekyo era abantu bamutuukiddeko ng'ataawa era nga kutusa amagulu n'emikono. Abatuuze basazeewo okuyita poliisi okutaasa obulamu bw'omuvubuka ono kyokka balabye tetuuka mangu kwe kusalawo okuziba oluguudo nga bagala poliisi emugyewo. Tebakomyeko basazeewo okulumba ofiisi za kampuni eri mu kitundu ekyo egambibwa okuba nti yali eseneza omuvubuka ono era nga badde bagala bagajambule nga bagamba nti bakooye abantu okubba bannayuganda kyokka balemeseddwa abasirikale ku kizimbe ekyo. Obusungu ate babuzizza ku bakozi abadde ebweru ne batandika okubakuba. Bagasseko okubalagira okusitula alumiziddwa bamusse mu ambulensi ebadde eyitawo okuva e Lubaga kyokka ne beerema. Ekintu ekyongedde okutabula abantu ne babakakkanako ne bongera okubawuttula. Bataasa poliisi yakubye omukka ogubalagala ssaako n'amasasi mu bbanga ne babuna emiwabo. Era poliisi egezezzaako okwekebejja kampuni naye eremeseddwa oluvannyuma lw'okusanga nga bakuumi bazze okuggala ekizimbe. Bo abantu bavumiridde ekya poliisi okulwawo okutaasa obulamu bw'omuvubuka ono bwe bagamba nti senga etuuse mangu oba oliawo yandibadde awona, ne bananya ne gavumenti okuba nti tefuddeeyo okuggala kampuni nga zino ezifize bannayuganda ne zidda ne mukati. Abafere babeera eri mu kizimbe waggulu wano n'akulabye bajja ne bakwata abantu ne babajja kayonfewo okwogerako n'abaddukanya kampuni eno agudde butaka olw'abakulira kampuni eyo okuggalawo ekizimbe ne babulawo. Chris Paul Gendo yakusakidde eggulu eno ku lwabukedde.